Kano ke kamu ku katambi akakwatibwa Sabbiiti ewedde ng'omuvubuka Musa Ntando ow'emyaka 19 kati omugenzi awuga ne banne mu nnyanja Eggaba. Musa abadde omugoba w'amaato ku Beach House mu Ggaba Trading Zone kyokka nga banne bamutenda okuwuga. Ono olunaku olw'eggulo banne bamuyise basanyukemu kyokka bwe bagenze ye teyasobodde kudda. Naye tewali nti oba muntu yamukozeeko obulumbaganyi bwonna tuli bamativu nti yafudde bufi. Yatambuddemu nga byakusaaga kuba yabadde talina na mirimu yabadde takoze nga atambuddemu kutambula na mikwano gye just. Najja yasoose kweba akakaawa mu lyato lye lyavuga speedboat gyavuga n'azuukuka n'agamba banne ababaddewo mujje tugende tuwugemu kuba bulijjo awuga okuva kuno nadde eri n'amala n'akola ki n'akomawo. Banne abalala abasatu be yabadde nabo basimattuse. Bo baasobodde okudda ku lyato ye n'alemererwa kozi yavudde awo. Wabula omu ku bano be yabadde nabo akyali mu ddwaliro ajjanjabibwa oluvannyuma lw'okuyisibwa obubi. Ne bagenda mu mazzi wali kati we batuusiza eryato ne balisiba ne babuukamu ne bakka mu mazzi. Kati ndoza mu kukka mu mazzi obulamu bwagaanidde ye n'alemererwa kuba ne munne bamututte tali bulungi era tetunaddamu mulabako. Kati olwaleero ab'eŋŋanda bakedde okunoonya omulambo gwe nga n'ab'amaato bakola butaweera. N'ebyobuwangwa bijjiddwayo okulaba nga bazuula omulambo gwa munnaabwe. Ffe aba bulijjo tuteebereza bino nti ate maama akole bw'ati amukoowoole. Kuno bagasseeko n'okuwanika empale y'omugenzi ku kati we yayingiridde amazzi. Abatuuze bakukkulumidde poliisi obutabayamba. Kye tusaba gavumenti oba poliisi oba abalumbira bajje batuyambe tulabe nga tuyinza omufuna olwaleero. Bantu bangi batulindiridde tulabe nga tuyinza okumufuna naye obuyambi bwe bukyatubuze. Bazzeewo ne bayitawo ng'abantu awagudde obuzibu naye eky'obuyambi nti oba okugenda mu maaso okunoonya ekyo tetwayambiddwa. Omwogezi wa poliisi y'e Kampala n'emiriraano Patrick Onyango obuzibu abutadde ku mbeera y'obudde. Mbeera mbi, enkuba etoonya ate ng'omanyi ng'enkuba etoonya eyo mu mazzi mu nnyanja Nalubale oluusi tutera nnyo okuvuna obuzibu. Kati tetusobola kugamba nti mugendeeyo okubasindika nti mugendeeyo ate nga naffe twagala obulamu bw'abantu baffe. Ono aliko amagezi gawadde abantu abakozesa ennyanja naddala mu kiseera kino. Naye oba olaba nti embeera embi nga weather eri mbi bale tusaba timuyingira mu mazzi oba tolina amaanyi toyingira mu mazzi kubanga oluusi oyinza okutuukayo amayengo nekola ki nekukusinga amanyi. Taata wa Ntanda Vincent Kanyesyamba agamba mutabani we yali yamukkiriza okugenda ku nnyanja oluvannyuma lw'okulemererwa okweyongerayo okusoma ng'ali mu siniya ey'okuna. Wano tulinayo abooluganda abo be bannyina be badde abeera naabo tumukkiriza ajje atandika okuyiga ebyokukanika yingini osobola okuvuga amaato ago. Kati waafiiridde nga kitaawe akola butaweera okulaba ng'atandika okusoma okukanika yingini z'amaato. Abadde agenda ku Nile Fishing Company kya processinga ssente ze bansaba nga tusuubidde mu gw'omwenda. Bali bansabye kakadde kamu akatandika nga ni mu nteekateeka ya Kabawa. We tuviiriddewo nga kaweefube w'okunoonya omulambo akyagenda mu maaso. Omwana wange mama tuze kulungutana mama maike. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.